Bano be bamu ku batuuze ku kyalo Kitooke ekisangibwa Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso abalumbye ekitebe ky'eggombolola okulaga obutali bumativu bwabwe. Bano bawakanya eky'eggombolola okusalawo okukwasa sitampu y'ekyalo kyabwe omuntu gwe bagamba nti bo tebakkiriziganya naye mu nkola ye ey'emirimu. Tuyina obulumi nga ffe ekyalo obweru wa kyamani waffe okufa kati ate kyamani waffe oluvannyuma okufa baddira kyamani ero situ gwe baagala bakwase sitampu ate gwero si wano. Ffe tuyina obulumi obwaffe tetulondera ku ggombolola tulondera ku kyalo. Tetujja kubikkiriza era kye kituleese wano ku ggombolola okulaga obutali mu mativu bwaffe kubanga kyeyamaani n'ebintu bingi bye tuzze tumuwulirako ebitatambula bulungi. Zinange nali nfunye ku ggombolola eza bakabaka bali bwe baba bafuna mu bulamu bagamba nti akayinja ebintu byabwe mukiwulire n'ezijja kuwona ku ofiisi bwano so nze mbadde nsaba alina okuba mu bufu ne baddiisa obamanye anayina okubeera n'esitamu. Bano okutuuka awo Kyaddirire yali ssentebe w'ekyalo kino okufa n'asikizibwa eyali omumyuka we ebyembi naye n'afa. Okusinziira ku batuuze baali basazeewo obuyinza okubukwasa omuwandiisi okutuusa lwe banaalonda ssentebe omujja kyokka ne balemesebwa. Nali manyi chairman w'ekyalo bwafa vice adda mu bigere bye. Vice bwafa nze mukutegeera okwange executive abasigaddewo batuula ne beerondamu omuntu oyo gwe balaba oba babanga abeegwanyiza bali babiri ne tubakubako akaki akalulu. Omwami ono tubeera naye ababbi batubba tugoba nabyo emmotoka n'awayo n'emmotoka z'olusinezi tetuzonoona nga tugoba mmotoka z'ababbi. Gwe batuleeseeko tetumulabanko wadde mugoba akayiibwa ku kitundu. Kibabuuseeko ate okuwulira nti obuyinza bukwasiddwa ssentebe w'omuluka okuddukanya emirimu gy'ekyalo kyabwe bo kye bawakanya. Omuntu gwe twasindika ku kifo gwe twawattu n'agenda nafuka kyamaani wattu ate akomyewo okubeera nga alina sitampu akyalina sitampu ya ttu avuganye mu kulonda mu kifo kya wanu abeere nga alina sitampu bbiri eya wanu neya ttu. Mu kwogerako ne ssentebe w'omuluka alumirizibwa okuweebwa obuyinza asambaza ebimwogerwako n'agamba nti ye tannakwasibwa ku sitampu ya kyalo kino. Kati omuntu agamba nti nze ndekwana disitulikiti obuyinza nze nawandiika etteeka oba diso yewandiika etteeka nze ndowooza nkyamu era si yabugumivu. Ono atutegeezezza nti wabaddewo olukiiko olubadde luyitiddwa okusalawo ku nsonga eno wabula ne lulemesebwa abatamuwagira. Ffenna nga bwe tuze tetutegedde ani tugenda kulonda era kiwaddawo abaminisoningako nti ono yateekwa okulondebwa era kitwewunyisiza abantu okujja wano nti bagenda kulonda gundi. Kyokka agamba nti we wabaawo omukisa okuddukanya emirimu gy'ekyalo mwetegefu kubanga tewali tteeka limukugira. Alla bw'anaaba aleese omukisa ne gubanga gukutteeze yagwaniriza naye ate nange nzize nga ddagwempagira. Atwala abakozi ku ggombolola eno bakira yeebalama kamera zaffe nga bwe tugezezzaako kumutuukirira abeeko ky'atangaaza n'atwekweka. Teddy Nakaliga, Agaffeeyo ku Spark TV.